Oba ali ekintu kiremeddeko kyagala fuluma. Kyagala fuluma? Amaziga kyakuyita mangi. Amaziga mpitamu. Nakumyona sawa nyanga. Nane byenonyewalo nasanze ali mu mbeera mbi. Anga amaziga muyitamu nga ndaba yekyusa alaja na buli kimu nkikoze bigaye. Nanga nensobirwa nimugamba katukoze tutya. Mugamba tugende kukubo tufune bode kula mu ddwaliro mbuso atula ku bode. Tuuka mu ddwaliro Naggulu tulabe Nankabilwa ng'ate ye ajjanjabibwa oba yeekebejjewa. Bagambye akole sikaani then balabe mazzi gayina bungi bwenkana ki agayinza okuba agali ku mwana agayina omuyambako ng'ayina ozzaala. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 679 oba noti 78 29 52 Kale nze Sonko Muhammad kubiddwa essimu sawa zibadde nga 5 tebangamba mukwano gwaffe Nankabilwa wetugenda masokolako story kali mu mbeera nnungi. Senga mabiriza nkubidde essimu oluvannyuma lwa mukwano gw'oli amukoonako okumukubira essimu namutegeeza nti tali mu mbeera nnungi. So byebigere bino ngeza kulaba nti ndrash nga ku speeding ndaba omwana ono abadde atya. Bangambye bagezezaako muteeka ku boda muvuge solo mudduse Naggulu kuba bali wali bbanda naye nga embeera mwe tasobola tula ku boda. So ngeza kulaba nga mpapirira ndabe nga ntuuka ewali omwana ono waali kubanza no nakasimbula bawaffe bwegere Wellspring ndaba ate nga ntuuka tulabe nga tusobola okutaasa obulamu bwa Nankabilwa. Tegeddeko tembeera si nnungi mwali si ya mulembe. Amazzi gabadde ayogerangako abakyala mugamanyi gamuvaamu tigeeyongedde obungi. Ate senga mabirizi wankubidde essimu aŋŋambye mbu singa omuntu avaamu amazzi mangi ate nga tanabakolera ready kuzaala mbw amazzi ago gayinza okuggwa ku mwana ekiyinza okuddirira ekimu ku bibiri okufiirwa ababiri maama n'omwana oba okufiirwa omwana. Kati embeera eyinza okuba nga eyolekedde wakati w'obulamu bw'ono omwana yandiba nno ng'agenda kulongoosebwa basobole okugibwamu omwana w'embeera si ya mulembe. Naye embeera mwali akasente tekaliiwo simanyi naye nkusaba programu eno ngoberere nga tutambula ffenna tugende paka ebbande wali Nankabilwa tumugyewo okusinziira ku mbeera mwana abaye tuba basobola omwongerayo mu ddwaliro eri Naggulu tulaba tuyinza okufunayo obuyambi. Tukimanyi bulungi nnyo tigana amalwaliro ga gavumenti naye bamutuukayo mulina okwegulira eddagala ate babagirira mu kiriniki mulina okukima eddagala wabweru. Ndi ne Mayra Angel kamera mbeera naye Eva so tugenda eno naye tujja kukoera kubajukiza ntukola airport pickups. Reason being motujja oluusi ka transport akatiikizo kulaba nga tukola ki nga tuukirira Bannayuganda abanakulaba nga tubateekako ettaffaali naye ka tulabe embeera omwana ono mwali yejja okutuwa ekyokukola. Nze Sonko Muhammad ngoberera nga tugenda ebbanda okulaba embeera Nankabilwa ate emutuuseeko. Kale Nze Sonko Muhammad tuzze tutuuse wa Nankabilwa. Nankabilwa kiki? What went wrong with the kiki? Ulwo lukweyongedde? Oba ali ekintu kiremeddeko kyagala fuluma. Kyagala fuluma? Amazzi gakyakuyita mangi. Amazzi gampitamu. Tunaawo nakati? Kati muyina plan ki kyemusala okusaidia? Kuba tukubiddeko senga mabirizi aŋŋambye tugende mu ddwaliro
n'okutula ku boda sisobola. Tosobola kutula ku boda. Ogezaako okugitula ate wa boda wemba ngituddeko bakuba mbinnya kati ate biba binnuma. Olulimi owulira bungi kitegeeza. Leka owulira ng'omwana ayagala ofuluma. Kifumita. Kiba kinfumita. Ate simanyi oba mwana oba kikuba sisindikangako. Ekipande ekyo kiriwako onywera eddagala? Ekipande weekiri. Leeta ekipande misatulabi. Kakitegeeza option eyinza okubaawo. Bali bakuwandiikira aba gy'obadde onywera eddagala nti like ogezeeko okugenda yensawo ero nga yagirengerako wane. Baali bakusindikawa gy'olina okuzaalira? Bansindika Naggulu. Naye ng'ate baŋŋamba olubuto lukyali. Ebbaluwa ogirina gye bakuwanikira nti olina ogenda Naggulu in case time etuuse? Sigamba nti bbaluwa. Kuba mu ddwaliro nkyalina okuddayo luutu esembayo. Kati obadde ogamba tugende Naggulu bakebere tukole tutya? Oza tugende Naggulu bankebere. Embeera bannaye si ya mulembe n'endoza option gye tuyinza okuba naye ayinza kuba ya kugeza kulaba tusobola okugenda Naggulu tuba tusobola otaasa obulamu bwa Nankabilwa. Tosobola naye onasobola okuyimuka okutambula okuva no paka luli waliwe mwatusanga luli? Obula simanyi. Kutambula kuyinza okuba okuzibuzibu. Naye okulya kuwafunye byolyako kumakya? Sina kyenjagala. Kuba n'ekyayi munywedde muziza buzza. Mr. Tuko. Ngiza kumuwa buli kimu akigaali mugamba kamutiiza oba katoogana alyako nakakagaali. Wakedde kuyiripo badde okomyewo? Nakumyewo na ssaawa nnyanga nadi nane byenoonyewa nasanze ali mu mbeera mbi. Nga amaziga muyitamu nga ndaba yeekyusa alaajana buli kimu nkikozi bigaali. Naye nga nensuubirwa ne mugamba katukoze tutya. Mugamba tugende ku kkubo tufune boodi ekulaayo mu ddwaliro mu biseera tula ku booda. Kati ndowooza tugezeeko obagenda mu ddwaliro emulagwe bayinza tubuli ekiddako because embeera erabika ndowooza ng'ekalubye si ki? Era ye embeera ekalubye. Nange nsusseeko sinza kugamba. Akasente mulina ke mulina muko ku nsawo bakali kagwawo. Waliwo ziriya zikozesaawo nasuwako bimu. Byasulamu ebina omuyambako. Kati ndowooza weekakabo ofuna olugoye lwofunaye tulina akamotoka tukalese walise nga mabiriza tukubidde natuweerezayo amafuta then tugende tulina genda Naggulu si wekiti wali walala. Tugezeeko kugenda katulaba abasawo kiki bayinza okugamba. The good thing mukwano gwo wuno waali ndowooza kye tuba tukola akuyambeko bakufunira engoye zakufunira nebyo tulina okugenda nabyo tugende tunalabire mugireyooko ekyo. Kale tugezaako kulaba nga tukwasaganyiza ku Nankabilwa as you see n'embeera si ya mulembe. Kimanyi abakyala abasinga obungi abali embeera n'omwana gy'ayitamu mugimanyi embeera y'okuzaala bw'eba ng'etuuse. Naye waliwo ekyewuunyisa oba ekibuuzo ekyokuddamu ekinene lwaki amazzi agamuyitamu mangi oba okitegeera. Yazaalako omulundi ogwaggwa emabega naye tebyali bulungi balongosa mulongoose. Twali tugezaako kusaba Katonda atusaasire ku luno asobole okusindika azaale. N'embeera erabika obudde tebunnatuuka obutuufu ate embeera bikanga ekalubye si ekyokukola kikimu tugeze okugenda mu ddwaliro. Naye yenna gy'oli ng'osobola obba ng'otukwasaganyizaako amazima tewali ssente tayina. So tulaba oba nga tusobola okuba nga tutasobolamu bwa Nankabilwa. Nze Sonko Muhammad katulabe ekigenda mu maaso.
Kale nze Sonko Muhammad bitundu by'ebbanda Nankabirwa tumaze okumutuukako, so tugeza kulaba nga turashinga tubeere ate nga twolekera Naggulu wano ly'eddwaliro lya gavumenti erituli okumpi obeera ekitundu kino okumpi, waliwo omulago waliwo ne Naggulu. Eddagala abanywi badde nga linywera ku kiswa, naye ate ng'okuzaala alina genda azaalira e Naggulu. Saamutteremu essaala, naye ekituufu tewali kasente, oyambe butuufu tewali. Tukola lwa mwoyo gwa ggwanga, tujja kwebaza Ssenga Mabirizi. Embeera bw'ekalubya tuweerezaayo ssente z'amafuta, embadde siina amafuta. Kano akamotoka ke tumulaba kabadde kamaze weeks nga 2 nga kali mu parking, era nsoose kutya ne ngamba akamotoka kano tekayinza kwetaaga sooka kajampinga bujampinzi, n'ekirungi battery nga nnamu ne kaaka. So wano we tutunudde, we tugenda tuli bbanda, tugenda yita wano tweyengereyo mu maaso wali, then tugende paka tugguke e Naggulu tulabe nga bwe kinaaba. Ebbanga ly'okuzaala sikaani eraga ddala, naye mwennyini akimanyi nti emyezi wabadde wakyabulayo omwezi omulala nga mulamba, naye ate embeera erabika ng'emukaluubiridde. So ng'ekyokukola kiri kimu, fe abatali basawo n'okutambula kuzibu, tula ku booda kuzibu, nga tulina mukwala tumudduse mu ddwaliro. Okitegedde amafuta agatutwala tugafunye, agatuzza gayinza obba amazibu. So omuntu aliyo ng'alina kyayinza otukwasagaanyizaako, ne oba olina musawo gw'omanyi ali mu ddwaliro ery'e Naggulu, so tuyambako n'otukontakitinga n'oyogerako naye ne basobola bate nga batukolako bulungi nnyo, tulabe nga tusobola okutaasa obulamu bw'omwana omuwala ono. Mumanyi bulungi nnyo ono Nankabirwa yabeererawo nnyo Nakafu, baabeeranga bonna, ate paka nga bw'omanyi obulamu bw'ensi eno nti naawe andaba gy'oli si gye watandikira, era time esobola okutuuka nga toli eyo gye watandikira oba gye wali oli. Nankabirwa ali ne mukwano gwe mukulu oyo mumumanyi, mpazi wangamba Mr. Gwani erinnya lyo Joseph, Serubiri Joseph mukwano gwe, agezaako nnyo olaba nga amubeererawo. Olubuto luno si lwa Serubiri bannange, ne Serubiri alina omutima omulungi ennyo, abeereddewo Nankabirwa paka ku ssaawa esembayo, n'essimu obedda gwenjogerezeganya naye nga Nankabirwa takyasobola kwogera, ebigambo bitono, takyasobola kuyimuka. Muve ku bino bye bagamba abakazi nti yimuka otambule omwanake, yimuka otambule omwanake. Nze nga nze Sonko nafunye nadde okutya nti bujja tusabirira Katonda atusaasire kuleme bba kulongoosebwa, kibeere ekiralo asindika omwana afulume. Naye embeera nga bwe tugiraba, abasawo be banagenda maaso n'okubanga ate batunnyonnyolanga bwe kinaaba inshallah taala. So ebintu si byangu, twebaza mukyala Ruth yatuweerezayo akasente, waliwo n'abalade basuubizzayo, omulala yasuubiza okumpeerezayo 50,000, abantu baavu, naye ng'ate ebizibu biringanga ebiki biringa ebizibu. Mirimu gye negimu gye tukola Katonda yayinza otusasula yekka, teri muntu mulala yenna ayinza kuba nga agenda maaso n'okuba nga atusasula. So oyamba omuntu nga tomusuubiramu magoba, wabula bw'oyamba ng'oyamba ku lwa Katonda, ne Katonda ayanukula essaala zo bulungi nnyo nnyini ddala, ate n'ebintu ne bikutambulira bulungi, nasobola okubeera nga ate akomalira n'ebizibu n'ebyetaago bye. Kale mwongere okungoberera, ndi ne Myra Angel wano ku kamera nga tweyongera mu maaso, ne tukebere ku mikulu gyaffe gyonna Good Talent Management kwe tuli, that is our YouTube channel, official YouTube channel tugatta ku TikTok bonateekamu Sonko Muhammad ojja kundaba, bonateekamu Good Talent GUD Space Talent again ojja kuba mu TikTok otulaba. Ne camera person wange bonna bogenze ku mukutu gwa TikTok n'oteekamu ti Myra Angel naye ojja bba omulaba bulungi nnyo, ate nga tulina bingi bye tumuteekateekera tunatuuka okuyingira January inshallah taala, Allah nga tuliza tubasuubiza nti ne Angel naye ajja kuba nga ate ali walako, kuba tumuteekedde ttiimu nnene eri behind ha. Kale nze Sonko Muhammad n'embeera si ya mulembe, amanyi nina matintini, katugende mu ddwaliro gye tugenda
Tuuka mu ddwaliro e Naggulu tulabe Nankabilwa ng'ate ye ajjanjabibwa oba yeekebejjewa. Kale tuli mu ddwaliro wano Naggulu. Wano wali Naggulu eddwaliro, waliwo akapande kenengera kalina kali China, Uganda, friendship and something. Ne mulimanyi eddwaliro ly'e Naggulu wano. Eddwaliro Naggulu lino era nzijukira mabegako etwajja ne Nankabilwa Ruth, otwajja ne Nakafulidia okuzaala. Tutuuse wano ne bamukebera ne bagamba omumwa gwa n'abaana tegunneggula kikyali. Ate nga naye akimanyi bulungi ttaimu y'ekuzaala ekyali. Naye embeera eringa eriwo etiisa nti amazzi agamufulumamu mangi. Ebigambo tulina obikozesa ebimu olw'ensonga twagala mufune ekifaananyi ekituufu ekiri wano. Kati so batusindise ajje akole scan. Bw'otuuka mu ddwaliro lino lya gavumenti naye kumpi buli kintu ebimu ebiriwo ebisinga obungi akina ddagala ndi so ono ino bbanga olinamu akasente. Njoza ebintu bya Uganda mubimanyi bulungi nnyo. Batusindise okujja wano okukola scan era naye agenza okutuuka muna ne bamugamba asooka okufuna emitwalo 2 egy'ensimbi tukole scan. Ne tufuna omutwalo tumwe agenda obegayirire toyina ssente bakuyambira awo. Kati yayingidde wano tutudde eddakiika ndowooza ezisukka 30 batugamba layini erabika mpanvuko. Alina okukola scan kuba abasawo bagambye akole scan then balabe mazzi gayina bungi bwenkana ki agayinza okuba agali ku mwana agayina omuyambako ng'ayina ozzaala. Abadde nga tugamba bulijjo nti okuzaala kwe kuyinza okubaawo mu Desemba naye amaanyi matono nnyo. Bwanyonnyola agamba awuliranga ekino wano ndi ne mukwano gwe amukuumako. Remember batugamba bulijjo nti ono si ye taata lubuto naye amukuumako era n'akaseera akasibu kaasanze. Mpozi wangamba erinnya ly'eggwana? Nze Serubiri Joseph. Serubiri Joseph. Ali mu mbeera ki ogezako okuba akafaananyi kwongera okunnyonnyola omuntu? Embeera gy'alimu bamukebedde wali wasoose bamugamba mbu bamusikaninga naye bagamba atannabatuuka kuzaala deeti ekyali naye amazzi agamuvaamu ne bamusindika mu sikaani amugamba agende bamukebere balabe amazzi agasigadde ku mwana oba ganaamusobozesa okutuuka deeti gy'ayagala oba tegamusobozesa bayinza omulongoosa. Tetumanyi ka tuli awo tuli mu lusuubo naffe. Bagamba amazzi singa gaba nga tegamusobozesa ge basuubira okuba mu lubuto oba bagenda mulongoosa omwana bamubike baba balina ddagala bayinza tugamba kugula asobola okuddamu ofuna amazzi amalala. Tokitegeddeko ekyo? Sinnaba kitegeera bulungi kati tulinda kiveeri mu gy'asembera mu sikaani tulabe ekiddako. So embeera bw'etyo Nankabilwa gy'alimu. Tuli wano ku ddwaliro e Naggulu naye ebintu by'obuyambi biri bitya ssente and so on? Ssente zo tewali kubanga embeera gy'abadde ayitamu tuba twakaterekawo eziwerawo oba emitwalo 2 oba 3 ng'agamba engeri gy'alina abo abalabe be abangi. Abalabe batya? Oba mulimu n'ebyekiganda ebimu kati ng'agendako mu ddwaliro lino ebyekiganda amukeberakeberamu ne bamutereezaamu. Omanyi oluusi abazadde baba n'entalo ezaabwe naye bwe zigaana nezimu neziyigira mu baana balemererwa abazadde abamu ne batwaliramu n'abaana. Kati abamu baagala boneeza muzadde ne baboneeza mwana kati biri awo. Ate emboozi ng'obadde ompampi ate yo mbadde sigiwulirangako. Embeera emu mulaba nga tebigatta ebimu ng'abasawo balaba tebigatta ku sayidi yaabwe. Nga tebigatta nga byetaagamu nga birimu ne bino ebyekiganda kubanga lwera abantu bakunyumizaako nagamba ono kubanga namubuuzaako kuggwe ne maama wo ani yalina obuvuyo bungi
N'agamba bali balabe b'amaama. Namugamba naye nga ngezezaako buli kimu kye nsobola nga nnemereddwa. Nga nalemereddwa. Nze. Wageza ku ki? Kubanga waliwo embeera ze yayitamu awo nga si zangu, eddwaliro si ya kizungu, ng'embeera zimalamu amaanyi. Olabye ddala nga waliwo n'ebyotoluusi byafuna nga buli byaka birimu abantu abamuli emabega. Tujja kwongera ndowooza ogenda waawo. Soka tufokasinga endowooza ku kino eky'eddwaliro wano abazungu, ndowooza tujja tutuukawo tugende waawo. Naye ekya ssente, amazima ssente ntono tewali kambagambe bwentyo. Kuba tubadde tudde wano waliwo omukyala bamuyita Senga Mabirizi. Senga Mabirizi namuteekako ku kyana emabega kaawo era nga alina Nankabilwa n'agamba nga bw'ajja okubanga ate amuyambako. Era Senga Mabirizi n'ebintu bye ebyokuzaala ntuzzeeko na bitonotono, kaveera, giravuzi, pambe byekozesa mukola ki. Naye Senga Mabirizi ampeerezza emitwalo gibadde 3 n'ekitundu ne tufuna amafuta kuba omwana ali tasobola kutuula wadde ku booda ne tumuleeta wano. Kati wetumale then tulabe kyekiddako. Naye omuntu alina okuba kukyayinza okuyambako n'omwana amuyambe tulabe nga tutaasa obulamu bwe. Ye n'omwana amuli mu lubuto oba okutaasako kale omuntu omu nga tulina kye tulwanyeeko. Naye tusaba Katonda era nga tukkiriza ti Katonda ali wamu naffe ajja kusobola okusumulukuka obulungi ennyo. Embeera ate etambula ebeere nga yeeyongerayo mu maaso. Kitundu kyaffe kino bwe tukikoze bwe tutyo naye tugenda kuba nga tukomawo n'ebitundu ebirala ebikwata ku mbuzi ya Nankabilwa na results ezigenda okuva mu sikaani tuzizze eri abasawo abali side eno, then tuveeyo ne final answer nti whether yeetaaga longoosebwa ababikke mwana, tulina kugula ddagala asobole okuba n'amazzi galekerawo okufuluma asobole okubeerawo, oba tekirina nnyo buzibu nti time y'okuzaala ye yabala obubi emyezi gye nti etuuse asobole okuba nga ate azaala omwana tumulabeko nga tulaba ku baana ab'abantu abalala. Ndine Angel Mayira wano ku kamera, Mayira Angel yinza omunoonya ku mutwe gwa ku TikTok. Tukasaganya naye ekintu naye tunyongera okujjukiza nti tukola airport pickups. Bakomawo mu Uganda mwannyinaze oba muganda wange omulenzi contactinga tukutambuze. Tetubagamba nti bw'oba otambudde naffe automatically obanga donatinze. Kuba tulina akasente ke tugenda fisa ne tubakolera ku mboozi ezifaanaganako nga zino. Ate naawe ali oyinza otuuka time nga nawe olina obwetaavu bw'oyagala oyambibwe. So nga watambula naffe kuba tusevinga ennamba z'abantu abatuwa ku buyambi n'abantu be tutambula nabo. W'okwatira essimu eno tu contact us, enamba tuba tukola ki? Tuba tugiyina bulungi nnyo nnyini ddala. Betty's Touch and Beauty Studio bagamba bulijjo nti nabo ku nsonga y'ebyokunyirira kupangisa gomasi ku mukolo, okutimba ku mukolo, okustylinga nviiri n'okuyigiriza make-up n'ebirala byonna. Enamba zola mu squeeze baakaawo. Eziriko ebifaananyi bya make-up ye Betty yabba omufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Nze Sonko Muhammad ompya subscribing akwata kale tubeere nga tweyongera okukola emboozi zifaanaganako nga zino. Tukyalina ku ddwaliro eri enaggulu. Tugenda kukomawo mu kitundu kyaffe ekirala nga tubalaga we tutuuse kuba omulwadde waffe gyali eyo munda agenda maaso n'okukola layini ate abeere nga asobola okufuna sikaani ye. Kale tukatukomewo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.